King Saha akakasizza esayidi eno ate nga omukulu Bobi Wine munnange atabuse esayidi eno. Ekiwandiiko kya Muhoozi munnange kimukanze, ensonga za Besigye esayidi eno munnange nga webitambula, era nga ngenda kusaba video gimpe like n'okusubscribinga nakyo kibeera kikulu nnyo. Sigenda kubeera nga nkulwisaawo, ngenda kubeera nga ate ntandika ne Bobi Wine ate mmasawo njije n'omuyimbi King Saha. Era nga munnange Bobi Wine tulabye akatambi ng'avuddeyo nga ali mu kwogera munnange ate ku nsonga za Besigye esayidi eno, naye nga sinaba kubeera nga ate nga nkuwa katambi ka Bobi Wine ng'ayogera ku nsonga za Besigye. Leka ate munnange ate nkutegeezeeko era nga ekiwandiiko munnange Bobi Wine naye akiripostinze, ekiwandiiko kya Muhoozi kyakoze ku mukutu gwe ogwa Twitter. Era nga munnange ekiwandiiko kino kibadde kigamba nti nno ekya Muhoozi nti Muhoozi nti nno ayagala munnange ate obuwandiike obw'okwetonda obuva ate mu Supreme Court, mu kkooti ensukkulumu, ku ebyo munnange ate ebigambibwa ne UPDF kw'ossa ate ne Uganda, nti ayagala munnange ate okwetonda mu bwangu ddala, nti bwe kiba nga tekisobose munnange ate nti nno things will follow esayidi eyo. Era nga ku sayidi y'emu ekiwandiiko ekyokubiri ng'agamba nti nno nti bannayuganda kati batandise okutegeera muganda wange nti nno wano mu Uganda waliwo munnange ate amaanyi gali gamu gokka ye Museveni esayidi eno. Era nga n'ategeeza wali Muhoozi nti nno bagenda kumukuuma paka ate n'okumuvunnamira paka muganda wange paka last esayidi eno. Era n'ategeeza wali n'agamba nti nno abantu abali mu red, mu byambalo ebya red ne Fanny Wings nti tebasobola kubatiisatiisa esayidi eyo. Kakati nno ekiwandiiko ekyo Bobi Wine munnange ate n'akiteekayo wali ate ku mukutu gwe ogwa Facebook, era n'akatambi akakatwedinze nnyo. Kansooke nkuwe katambi kano ate munaye ng'ayogera ku nsonga za Besigye ate nkomewo. Malamusizza mwenna Abannayuganda bannange, balinawo nkakasa nti ffenna tulabye embeera Dr. Besigye gy'alimu, bukyanga bamukwata ne bamutwala mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka. Kkooti ensukkulumu n'evaayo n'esalawo nti kya bumenyi bw'amateeka okusibira abantu abatali basirikale mu kkooti ez'amagye, naye still ne basigala nga bamukwatiddeyo, n'abasiba abalala ba political prisoners abangi nga babakwatiddeyo ne kkooti bwe yali ng'emaze obbata. Mwenna balinawo kibalaze nti Museveni ne mutabani we baagala kutta Dr. Besigye, ate si yekka, naffe abalala. Mutabani wa Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo n'agamba nti Dr. Besigye ajja kuva mu kkomera nga either ali mu keesi y'abafu oba nga amaze kufukamira wansi kwetondera Museveni, naye nga amufukamirira ku ddiru ki. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde, bwekityo munnange ate bwe kiri mu kutambula, ensonga munnange ate si nnungi n'akamu esayidi eyo. Era nga nja kubanga nkuwa update yonna enaatambula ku sayidi eyo ew'omukulu Bobi Wine enaavaayo esayidi eyo, kw'ossa ate ne Besigye muganda wange. Kaakati awo kankuggyeko ate nkutegeezeeko nti omuyimbi King Saha waliwo munnange akafaananyi akatwedinze ennyo aka Bobi Wine ne King Saha nga kiraga nti nno King Saha ne Bobi Wine munnange ate bavudde wala, era akafaananyi ako katwedinze nnyo wali ate ku mukutu munnange ate ogwa Facebook. Era nga munnange update gye nnina ku muyimbi King Saha, era nga agenda kubeera ate munnange ate Dubai, agenda kubeera munnange ate Dubai, era nga agenda kuba ate omuziki esayidi eyo kigenda kubeera nga ate kitambwira ddala bulungi nnyo. Ye mwana mulenzi nno ate King Saha zi updates munnange ate ze nnina ku muyimbi King Saha esayidi eyo. Ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate mu maaso eyo ne updates endala. Making sure nti nno osubscribinga obeera nga tonaba video, osobola ogimpya like ate nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo.